Sabbiiti ewedde poliisi y'eggwanga lya Kenya yakwata bannayuganda abawerera ddala 36 okuva mu kibiina kya FDC bano nga baali bagenze ku musomo gw'ebyobukulembeze bwetyo ne bakomyawo okwabwe ne bakwasa bannamateeka ba Uganda era bwetyo ne banjulirwa bannamawulire e Kololo. Tulina abantu 36 security yasanze nga security ya Kenya yasanga abantu 36 nga bakola bali Kisumu tetegera bulungi bye bakola. So ne coordinating nafe kubanga tulina enkoragana negamba bana abantu tetubategeera so ne omukuru waffe n'asala munagamba kirungi mu batuwe kusinga kubaleka eri kati. Olwaleero bano basimbiddwa mu kkooti ne basomerwa emisango gyabwe ng'egisinga obungi ku gyo gyekuusa ku butujju wabula nga bano bagyeganye. Munnamateeka w'abawawaabirwa Erias Lukwago mu kwogerako ne bannamawulire bino abiyise byabwewusa. Ekyo tekiriyo okugamba nti gavumenti y'e Kenya esobola okukkiriza abantu ne tutuula ekisuumu ne tukrossinga boda ne tutuula ekisuumu nti tugenze ku training abayeekera tugenze ku tutulengira batujju mu kisuumu wakati twagala ne gavumenti ya Kenya eveeyo ku ekyo ekyogere nti abantu bakrossinze boda ne bayingira e Kenya ne bateekawo training mu Catholic Center ekisuumu nga bagenda kukola butujju. Ekyo tekiriyo. Ono agamba nti zino nsonga za byabufuzi era nga kino kikoleddwa ku nafuya nteekateeka zaabwe ez'ekibiina. Tukimanyi nti guno musango gwa byabufuzi ekigendererwa kyagwo kya kutulemesa kola nteekateeka zaffe za kweddabulula kuorganizinga kuba tuli mu process ya kwongera kwenyweza obukulembeze bwaffe okulaba nga twaŋŋanga embeera embi eri mu Uganda n'okugenda mu maaso ne struggle yaffe ey'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe nga tetuyise mu kuyiwa musaayi. Ng'ekibiina tuli mu kwezza bujja, ng'opposition tuli mu kwezza bujja, tulabe twongera okwenyweza okwongera okuziba emiwaatwa gye tulinamu n'okwongera okubangula abakulembeze baffe nga mu by'obukulembeze kati ezo enteekateeka ze baagala okulinnyamu eggere ekyekigendererwa. Lukwago alambuludde nti abakomezzaawo abantu bano nabo tebaagoberedde mateeka agafuga ensi yonna. Omuntu bw'abanga ali mu ggwanga eddala waliwo amateeka g'oyitamu okumukomyawo either mukola deportation singa aba yayingirayo mu bumenyi bw'amateeka kooti zeeri zisobola okulagira nti bamudipotinge oba bw'abanga yayingirayo mu mateeka n'addizaayo emisango eri kooti ze ziragira nti mumutikke mumuzeeyo ewaabwe. Kati kooti tewali ebatise oba bakola extradition kwe kubanga waleko zizze n'emisango n'obomba n'oddukanga fugitive weekweke mu nsi endala. Gavumenti ye neesaba negamba omuntu oyo yeekwese eyo tumunoonya bulijjo yazza emisango nga gavumenti gy'olina naye endagaano gy'aba yeekwese extradition agreement eyeeri n'emuzza naye era naye eyita mu kooti bye bataakoze. Munnamateeka agambye nti baakuwaayo okwemulugunya kwabwe eri eggwanga lya Kenya babitebye kubanga kino kimenya mateeka. Era ensonga emu gye twagala okutwala ku embasi ya Kenya nti amagye agaffe ag'e Uganda gayingira gatya ne gakrossinga boda ne gagenda paka Kisuumu ne gayoolayo omuntu oba abantu baffe ne gabaleeta ne gabayisa ku boda nga tebasitampinze na kusitampinga kuba ku boda tebabasitampingiramu nti bakomyewo babasitampingira nti bayingidde naye tebasitampinga nti bakomyewo. Kati ekyo ensonga eyo gavumenti ya Kenya yekkiriza ebikolwa ebimenya amateeka ebyo ekyo tugenda kitwala. Ekyokubiri tugenda mu kooti etaputa ssemateeka kubanga zino proceeding zimenya ssemateeka gino emisango gimenya ssemateeka nga bwe ngaye tosobola kuleeta muntu n'omukidnappinga n'omugye Kenya tewali extradition order tewali deportation order efulumizibwa kooti zeeri n'omuleeta butereevu mu kooti ya wano. Ekyo kimenya amateeka. Omwogezi w'ekibiina kino era nga mubaka akiikirira minisipali y'ekiramu palamenti Ssemujju Nganda yennyamidde olw'engeri abantu baabwe gye baakomezebwawo era n'engeri gye baakwatibwamu eyali etyoboola eddembe lyabwe. Resolution tunakkirizaako magye gaffe genda Kenya naye ge gaabaleese babasibye empingo ku migongo. Kani imagine nga n'abakyala abasajja be babambula ogenda ku toyi
because nga tebasobola kweyambula emikono bagisibidde mabega. So kati Kenya tubulire oba Munnayuganda akyasobola ogenda Kenya n'abeerayo mu mirembe. N'ekyokubiri ne bwoba ogenda kujja muntu wabeerawo enkola egobererwa oteekwa okuba nga olina ekiwandiiko ekikomyawo omuntu oyo. Togenda bugenzi n'olumba gamayinza ga nti Kenya Museveni kati agifudde nga ndowooza nayo disitulikiti ya Uganda gyagenda n'asiba abantu nga bw'ayagala n'aleeta kuba singa bazize omusawo nga baguddiza Kenya baali badde basibiddwa Kenya era nga gye bavunaanibwa. Ono kati we bituuse ayagala palamenti eveeyo naye ennyonnyole. So tujja kuba tubuuza palamenti enkya gavumenti etubuulire amagye gaffe gaatuuse gatya Kenya bwe baba baadde bagenze kukwata abatujju nti bano bagenze kubasomesa bya butujju ani yadde agenda obasomesa naye mukwate. Doreen Nyanjula ono nga ye mumyuka wa Lord Mayor yewuunyizza engeri amagye ga Uganda gye gaatuukamu e Kenya naki kye gakolayo. Kubanga abayingira mu rooms z'abano ba activists ne babakuba ne babakwata bali boogera Luganda babasirikale n'abapoliisi bali boogera Luganda abalala nga boogera Olunyankole. Bano oluvannyuma lw'okusomerwa emisango gyabwe batwaliddwa mu kolokooni era nga bakukomawo batandika okwewozaako. Kavuma Ibrahim Mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report. Thank you.